Mu Uganda yonna libadde ssanyu jjerere nga ebibuuzo bya siniya ey'omukaaga bikomyewo era nga wano e Kabalagala ku ssomero lya Janan essanyu libuze okutta abayizi n'abasomesa nga n'ekyekyewuunyo ekibaddeyo ekitatera kulabikalabika be booluganda ababiri abafunye obubonero obubatwala obutereevu e Makerere. Ku babiri bano kubaddeko Mulimira Medi ono ng'afunye obubonero 20 era ng'abadde akola amasomo okubadde erya biology, chemistry ne physics era nga agamba nti ayagala kufuuka dokitaali. Era akaseera kakakano nebaliza ddala Katonda ansobozesezza okumalako okusoma kwange kuno kwa high school nga nabadde nkola PCB, physics, chemistry, biology nera nenfunamu points 2. Era ekyo nkyebaliza ddala Katonda ku ebyo byonna byatusobozesezza abantu batuteereddewo okuva ku bazadde baffe abasomesa baffe essomero lyaffe na buli omu gwatadde akoze omulimu gwo. Fizi yekwatamu naye nebaza Mukama nti yansoboseza okukola. Munne kyambadde Diofu nga bonna bazaalibwa maama omu ne taata omu yafunye obubonero 17 era nga naye badde akola amasomo ga saayansi. Ekisookera ddala amannya nze kyambadde Diofu era nga muganda wange afunye points 2 nga badde akola PCB nga nze nkola PCM ne nfuna points 17. Njagala okwebaza Mukama atusobozesezza ffenna okuyita ababiri ne tuyita bulungi mu ddala erinza okusanyusa bazadde baffe era nebaza nnyo Katonda ku ekyo. Ekintu kye njagalira ddala okwebaza abazadde bange support yonna gye bampadde batya bange ano batubuulidde nti wabula bo bazadde baabwe amawulire g'okuyita kwabwe bwe bagafunye basobeddwa busoberwa. Ye akulira amasomero ga Janan Mike Kironde atenderezza omutonzi ng'agamba nti yeye kamusobozesezza okutuuka ku kkula. Emyaka gino egyeyongeddeko ebimu ku bikyuseemu essomero litaddemu nnyo amaanyi mu kusomesa abaana n'okunoonya abasomesa abalungi okusobola okuyamba abaana baffe naddala mu saayansi tutaddemu nnyo amaanyi era amasomo omwana ge twasinze okukola obulungi era ga science, biology, chemistry, physics ezokka ze zisingamu. So kakitegeeza nti twashiftinze okuva mu arts tuteekamu amaanyi mangi mu science okuteekawo ebikozesebwa mu laabu abasomesa abalungi computers okubanga zikola kubanga amasomero agamu galina computer naye nga tezikola nga weziri naye tezikola. So kati byonna bireetera ebintu okubanga tebisobola kutambula nga biteekeddwa. Kironde agamba nti kati bakitegedde nti basobolera ddala okuyisa abaana obulungi masomo ga saayansi era ne yeewera nti kakati gwe musingi gwe bagenda okuzimbirako amasomero. Actually bano abaana ye product ya COVID entuufu kubanga banyigibwa mu O level nga tulowooza tebakole bulungi naye olwokuba twali tubateeseteese bulungi ate bwe bakomawo ne tubabudaabuda bulungi basobola okubeera nga bayimirira era bakikakasizza nti bategekeddwa bulungi.